Shakira. Sokoje. Tulize wano yangu. Gwe. Bana njagala duba wa. Bana ngira ntlo. Bana ngomsajjo yo yekaliba. Mbo yatuletera mbona askari mbona kuna kitu musaso. Nze sijjaze musaso ngene mu wabiri wajati. Askari yajja sebo. Nzola bakati. Omuzungu kuno gwendiko. Bwenva mukola ngenda wa chairman. Bamuyite landlord anzirize message jasa ati kakati mbuvire ku nyumba ze kubango kimanyi nti bwemba ngende wapya osasule myezi 3 ne bwe nali nzija wano yasabe myezi 3 era ngenda muga masigenda sasula landiro ayini yani alukani kaskali ke kakati njya gwe bichali yawo ukimanyi kino namukutera omukyala bali nabadde nkomawo bali kutukomera nakulede landlord wako kuta nange era nze ngalinga atalina mukazi wange nasajja ekyo kirina banange naye nze kanaddamu okunepankirako ngenda gamba ajati iyo mwazungira kati nno gwe bulijjo olowooza Shakira gw'oliwo mbu bakusalira ku nyumba maama gw'oyingirira ky'otamanyi nanyini mayumba nze naye nako omusajja mulaba amaaso agatwalira mu ngalo gwe yogera mpola simanyi ajati gyali tatuukira n'alyoka atabukira wano banange oyo omusajja takuwa bakazi maama namuwulidde nga mugamba nga wagenda omuwa ennyumba ya bwereere muka katonda ali nyumba ya bwereere nga terali yadde ekikulu gwe kati ogenda kukolayo linda fotofaawo askari bantiko gira lie down ono bana mubuza agenda kola sawa mpaka mwenda mukalamire askari Ngochia kitoko ndio afanye mtakala mumpulire mutemu mwenyumisa emposi yonna nga omukinyumisa nanyi mayumba tusonyi tubadde tunyumya byako epya mweka mpiteeka munsi nedda ona abataga mabugambe nti simanyi na ogambye oyagala sente za myezi 3 kati njagala nkukupe nsikuwe esikende sikukyanja lie down for them lie down them askari wapa nataka kupiga askari zagera kusasira omwezi